Muhangi mbu yabagoba yatugoba naye sigo twali tukolera Alex Muhangi nabalabeko ku TikTok nga mwagala kuzala wa Alex Muhangi obuzibu buva ku twagala kuzala watwaye nga twogera amazima just bannayuganda musajja yabayamba gwe mwogerera bwe mutyo bino ebintu onyamba kiŋŋaana kwogera amazima nedda bino ebintu mubijjemu okuba nti yatuyamba Alex twamuleetera waka n'atuwa platform. Oba onoonya omwana osooka funa mukazi nowegatta n'ofuna omwana. Oba onoonya ennyumba osooka funa ttaka konaagizimba. Alex Muhangi yakola platform ayagala ba comedian. Kati aba yatuyambirawo. Ffe tuli ba comedian. Ffe tukolera Alex. Tukolera abantu abajja. Ggwanga myaka 2 tetulinnya kusejje batulonze ne batuwaawa. Okitegedde tukolera ggwanga. Kati abantu batulaze wawe tuli twali twabivaako twafulumamu eggwanga era wadde tugirinyidde ennyonyi okukima era bwe tutyo tuddayo kugitwala gye tubeera kuba tuli balefugi mu nsi endala Uganda yatulemerera buli nsi tunoonyamu kulunda yakyo oba omanya ne kati twambala dress code eno okujjukiza bannayuganda nti abalunzi ab'amaanyi mu nsi yonna babayita ba cowboy. Anti munange tetubigula mu Uganda ebintu bino tetubigula mu Uganda ne kati za Uganda tumanyi boteberezeza Uganda ziringa balinza n'otuteega kyoba omanya kubanga wenkugamba nti omusipi guno gwokka gwa $200 guno gwokka ali eyo agenda kubalamu kapito waabe mu mitwalo nkaaga guno tuteekako gaani era wano gaani ze zibuzeewo lwa nsonga mu ggwanga lyaffe ne wooteekawo etakuba bakubuuza n'ebbomu n'ekyambalo ne babikubuuza kati twazirese ezo zo naye nga kiba full ababimanyi bo babimanyi basobola bitegeera nawe ensolo kigamba nti bro nga toyiyo ya $5 genda oginoonyerezeeko ate n'ogisanga eyo byonna tugenda kubikola n'okusingawo batubbula amaaso twawona komedi ow'emitwalo 3 ate nga batuteekako amateeka mubaddewa mu ggwanga tubeeramu ate ntumanyi tuvaamu komedi si gy'emirimu gyokka twakyuzinga ku mirimu emirala naye ate tuli basanyufu nnyo myaka 2 tetuyinyanga ku stage ya Uganda okuva we batuggala ne we twakomawo ate nga waliwo embeera mbu simanyi tumale kwetonda biki ne tubigaana ne tugezaako birala ne bannayuganda bavuddeyo ne batulonda kikwasa mwana kyatuzizaamu amanyi kyovola tulinnya na nnyonnyo kima awaadi eno awaadi ki gye muwangu awaadi okusinziira ku kulonda kw'abantu nze ndaba best stand up comedian of the year basinzidde ku kinga mbadde temukola of course twakola ogenda ku TikTok tewali ayinayo comedy bantu gwe balaba wadda Mighty Family bwekyogamba ku comedy asinga okunyuma mu nsi muno Mighty Family si kyasinza omukola mumaze emyaka 2 temukola ne comedy yakyatamba kati weewuunye ne comedy Muhangi yamusangulayo ku gundi ku YouTube naye abantu batulonze kyekiraga tugendagenda okati abo basinzidde ffe twafubanga nnyo anti kyegamba kyenzija ffe twafubanga nnyo okola comedy nga tawemula kitegedde in that nti omuntu ne wendi banvuddewo ajja kusigala nga akola ki comedy yamuteramu abaana abantu batulonze nti best stand up comedian of the year muli nnyo ennyonyi ng'ekibalese kunona awaadi mateeka taata twagiwadde ekitiibwa abasajja bategesa awaadi yaabwe ng'omanyi okulonda nga tokola ku stage Uganda tukimanyi teziriimu ssente ne muteekamu ssente zammwe just okujja okunona awaadi bino ebintu bisigalayo bino by'abaana baffe ffe tukolera abaana baffe era kigenda sigala mu likodi nti gundi awaadi we bazitegeka The Mighty Family bagiteekako abasajja ab'amaanyi nga baluzungu basalvado batichampamire be baliko abooluganda ate ne babasinga ekyo abaana bakisanga yo likodi gye tulina ogiwa ekitiibwa tuwe n'abategesa ekitiibwa ogyeko okubeera nti nno kale komedi wammwe mugamba nno abadde mulungi ova mu maaki emyaka 2 mbadde temukola criterias ki endala mwe mulowooza kwe basinzidde balonda of course kubanga smartness kyekisooka empisa kyakubiri okwewaayo tuli ku side y'abantu kyekisooka okitegeera twasalawo ate nga tuli ddoboozi ly'abantu okitegeedde ate nga ebbanga lyonna tuze tusenka content waffe abantu bamwesiga okitegeedde kinyumira nnyo omukyala omwami oba badda omudiiro ne bazanya comedy omuntu akuli comedy nga nagamba abo mbawadde okitegeedde kyekyo kyokka bwe mwagendera okuva mu Uganda nga mulina obutakkaanya ne Alex Muhangi ne comedy wammwe n'amugjayo kitegeeza ffe kyatusanyusa
kyatusanyusa kubanga omanyi tosobola kubeera nakuggulu kulwadde nga ate kuvunda tekulina ssuubi kutambula ate n'okuleka kakutemyeko asinga sente zaffe by the way ne sente zaffe twali tuzaagala n'azigaanira ne twazigaanira yazigaanira ne tuzireka okitegeera twazimulekera naye nga tukyazibanja azimanyi tukyazibanja ate nga bulo sente ezo si kyekyali ekikulu sente ezo we yazitwala kyatuyamba okuzibanja n'okweddiza ebyaffe okimanyi nti kati komedi waffe yenna tumulina gwe yajjayo ate nekirala Alex kintu kye yakola okujja komedi waffe yenna ku YouTube ffe kyatusanyusa nesene ne tuziva nako mukyawulira nga tuzibanja lwansonga content oyo tumuyina waffe binafusi kitegeeza nti n'omwana owange agenda kusigala ng'alya ku content 1 wakitaawe wasamibwa wa Robi osegera kati sazi kati wonoonya content wange omusanga ku page yaffe ya The Mighty Family ku YouTube era YouTube etandise kati tusasula lwansonga content waki waffe gwe tuteekayo era esawo zakati twatandika creating content atali wa stage kuba eyo talent ekyo kitone mukama yakituwa tukirina ate content yo agenda kutambula byasa na byasa osegera tuli wanje nsonga ya kapale yavayo ne kapale yavayo ne yeetonda n'asaba ekisonyiwo Alex Muhangi ba Maria Kibona bonna tibamusonyiwadde naffe bayogera mbu Mighty Family tugenda kwetonda naye mu Uganda abo abasajja balina okwetonda lwa nsonga bano abasajja ba Alex Muhangi babalinyira mu talenti yaabwe okiwulira babalinyira mu talenti yaabwe tugenda tukana tetukyalina legend tugenda sigala tuvaluwingamu oti yekka naye nga tuli mu stand up comedy kapale yamutandika Maria Ki yamutandika ne talina YouTube okitegeera tetulina balegenti kwe tulabira kati sawa ya leero ne woba towagira ogundi kibiina kiri mu buyinza kitegeeza ng'okolera mwanje olina okgenda okolesho ya muwozi okitegeera kati eyo gendera mu nkwawa ezo mu ggwanga lyaffe nga tuli bannayuganda twasalawo ne tubireka ate ne Katonda mulungi oyimirira ku mazima nga pulezidenti we yagamba osigala ku kintu kitya kimu okuva we twava mu komedi oyo w'okututeeka ku puleesa yitawo 2 10 n'oyonoona talenti yo oli n'afunamu ku YouTube kose n'okumanyiira kati tulina emirembe tetulina puleesa nti ate yitirako wano ne we tutakoze tuli ate tulina ekirooto engeri oluganda we balutadde ku Google lubadde teruliiyo kati twagala fuula Luganda International walabye ku sikiti zaffe ze twatandise okuzannya twatandise ozikwatirako mu ggwanga lyake tugenda tutambula twegatta n'amawanga amalala kakana tugattemu Oluganda engeri we tutakyali nnyo mu Uganda tujja buzi nga waliwo ensonga ne tuddayo nabye manager omupya obudde buno yabateekamu ssente ebintu ebya management ya The Mighty Family sawa zino management Mighty Family brand nene teina manager omu kuba manager betwatandika nabo baloni bani bonna tukyali nabo ne buli omu abako ne kyapasa bamanager Eddiga bonna tukyali nabo ne The Mighty Family si yakuteekamu ssente wabula yakuwa magezi nakutereeza naga tukoledde wamu ng'abantu leero tugenda kukola kino tugenda tambula otunula ebifaananyi byaffe video nga tulinnya ennyonyi twayambadde bulungi bwe tuti ekikawuboyi ne tuyingira era tutuuse kisaawe batuwadde ekitiibwa ate ng'ekisaawe baali basuubira nti mujjuddemu abantu biki naye tuyingidde nga bakomediyani b'eggwanga ng'aboogezi aboogera ku biruma bannayuganda ne tujja ne bannayuganda ne batwagala nze ndowooza ekitiibwa tukiddize Katonda oyo yennyini ku biruma bannayuganda siyinza bavaako kuba mugenda kuddayo ebweru nga temumbuulidde ku nsonga ya muganda wammwe oba muganda waffe Frank Gashumba kyekimu Frank Gashumba talina makulu mu bintu by'ensi eno talina yadde even a quarter ku bintu ebiruma bannayuganda era Frank Gashumba kyandibadde ekintu kyosembayo okumbuuza ate nga tewandikimbuuza kubanga talina makulu mu zino ensonga talina anti yandikisembezaayo oba kale wandikirese nga neryanda liweddeko erya kamera nedda alina amakulu osinzira society gy'abeera era Frank Gashumba wali abamukkiririzaamu naffe ffennyini
waliyo abalinza otukkiririzaamu naffe tulina betukkiririzaamu kati ffe we twatuuka mu bantu betukkiririzaamu Uganda oba betutunulamu ng'ekyokulabirako omanyi Katonda alinza olekawo omuntu omubi ng'ekyokulabirako ekibi eri abaana baffe Katonda asobola okulekawo neweebuuza oyo gundi yeeyisa bubi naye nga tafa abantu abalungi lwaki be bafa asobola olekawo omuntu oyo ng'ekyokulabirako ekibi eri abaana betuzadde nti tobanga gashumba tokuza mwana wo nga gashumba we yakuza wuwe okitegedde tobanga gundi kati gashumba kyekyokulabirako ekibi eri ffe abeetaaga famire ennungi n'abaana abalungi abeetaaga n'ebiseera biri nga tukaddiye nga twebuuzibwako kati tetwetaaga bagashumba pointi y'enfu kuba yagamba babeera pointi ye nga nfu mulete facts pointi ye esooka NUP tabirya NRM eyokubiri first lady eno asiiba mu state house muganda wange bino ebintu bigenda na evidence okitegedde tomala gatambula na butambuzi na bigambo okitegera kati gashumba alete evidence alaga nti no first lady asiiba mu state house okitegedde ne waaba agendayo teeka ki waliwo akapande akagana first lady ogenda mu state house mbadde gye tulwanirira omanyi otya ng'agendayo kubajjukiza oba kujjukiza Janet nti munnange kisenge kiri ky'abaana bange kikozesa empola ogenda mu state house si kikulu nange kenyini nandigendayo nga ndaba ate wendigenda okuyita okubuuzaako president kuba mu bbanga tono nnyo tugenda kweddiza obuyinza ate tugenda gwe bogenda mu banka ofuuka mugagga noyingira buyingiza mu banka nomala ofuuka mugagga kati n'ekirala okutegeera si tteeka nze ndowooza gashumba bandimulese kino twandikifokasinzeeko singa mu Uganda yaffe nti w'osukka emyaka 4 olina tegeera bwoti oba olina kukola interview standby generator standby generator ejjaawo tandise oku birthday katanti kiri bwe kiti era kyembadde nsaba bannayuganda era na buli omu agenda okundaba nga nze Robbie Almighty Family mbadde nsaba tulina omuntu atulumya omutwe eyaleeta olutalo luno lwe tulwanyisa kati saza kati tuli kulwanyisa nakyemalira tuleme kutunuulira mpulunguse kubanga tugenda ziwa vibe nze njogera nga nze si byammwe bannamawulire byange nga nze Robbie kyovula baŋŋambye kitegedde so ezo mpulunguse tuleme zifokasinga kuba tugenda zibuildinga feke nyini bannayuganda tuzisitule tuliko bannayuganda tubadde tuteeka obutiko ku sigiri bukonyerwa amanda matono ate twewadde amagezi tulonde ebijanjaali kati kitegeeza